Photos, face painting, camera riding, water slides, mawuge, train n'ebirala ng'okuyingira omutwalo gumu 2,000 kugambiriro l'essanyu omuzadde n'omwana ku Eid al-Fitr Muwanda World Kansanga. Eno ye Salam TV. Nnyo nkwebaza nnyo okwekuumira ku lutimbe gaggadde Salam TV. Obudde obuzibu buli mu kulwa kakati twangwirewo kubanga essaawa etuuse yabuuza oyige. Ekyo ekirudde nga kikusiiwa kikuluma y'essaawa kijjanjabwe era sigenda kulwawo. Ebikoze amawulire mu wiiki eno kuba tuba ne Sheikh Kasim Kingi bya mirundi ebiri. Tuyina Idi yasaaliddwa mu bifo eby'enjawulo. Nali awo nateete Imaamu nkwebaza wanyaniriza bulungi. Asiraamu ne ndyoka mba okutubayo mu luzungu abo Abasomaali era mbatumidde nyaawe nateete ku masijidi awo alhamdulillah. Ne Sheikh ayina gye yasaaza wantu ew'enjawulo ne bamusanyukira nnyo era ne bamugamba Sheikh tukubulamuko naye Allah ajja mubaddiza inshallah. Mpozi n'amawulire amalala ge g'okuba nti abagenda okukola hijja bakwamira okukola umrah bakwamira e Sudan. Nsaba Allah mpe hijja Sheikh kuba buli saawa ndowooza nnyo ku hijja. Buli lwe njogera umrah kyanva mu mutwe nsabira akuumanye edduwa z'abamanyi ziba nnungi nnyo. Bakwamira e Sudan olw'olutalo oluliyo olwa RSF abalumba gavumenti Rapid Support Forces balumba gavumenti ne batandika okulwanagana. Ensi eyo ya busiraamu Sheikh ajja kugyogerako katono n'olunaku olwo ne bannaffe abo naye kansooke mwanirize twogere ku Idi mu dakiika nga 2 Sheikh kuba obudde siina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. الأفاضل نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء المبارك معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فتح الله لنا ولكم ما فتح على أوليائه وبارك الله لنا وبارك علينا في جميع مساعينا الدينية والدنيوية. abatulaba abalungi tubalamusizzaako era nga tusaba Allah tabaraka wa taala atuggulirewo atuweetere emikisa byonna bye tukola Allahumma era nga betusaba akkiriza okusiba kwaffe ne Idi yaffe nga twozaayoza bamashekhe abakulu Allah kubatuusa ku Idi ey'omukisa ey'omwaka guno 1440 apakiri 1440. Samahatu Sheikh Samahatu Walid tusaba Allah akutukumire emyaka mingi. Fadilatu Sheikh Hussein Rajab Kakoza mukadde waffe Sheikh Obeid Abdu Kamlegeya mukadde waffe Sheikh Lunanoba mukadde waffe Sheikh Mbogo yonna gye muli ne bamashekhe abakulu Sheikh Abutahiyo Kinobe mashallah Sheikh Abubakar Musoke Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Kisule bakadde baffe baddakatira Sheikh Dr. Lubanga Ziyad ne Dr. Mubarak Lubanga ne bamashekhe bonna mu kutwaliza awamu ku Bilali ewaise ku Jamia Mbale Dr. Abdul Hafidh mwenna tusaba Allah kakiri mashallah Bilali atiye kakiri Sheikh abagenze mu umra Allah kirize Allahumma amin ne bakwamira wa naam abagenze umra waliwo ababadde mu kibinja kya Shawwal esebe nga bagenda mu umra mulimu muto wange ya Rabbi Allah abataase ayakwami gundi wa tarikhani Mutumba Sheikh Mutumba Amiri South Africa naam n'abalala bonna ekiri e Sudan kino kuba nsi ya busiraamu okiwa kifaananyi kinti eno waludde ng'entalo
anti entalo ezo okuyiwa omusaayi si ye solution ate eddembe terifunwa na kuyiwa musaayi wabula okuyiwa omusaayi kuba kutuukiriza bigendererwa byabannakyegwanyiza waliwo abeeyagaliza ne muyiwa omusaayi gwammwe abaana bammwe ne bafa ensi neeyonooneka obwavu ne bujja kasita batuuka bwe bati nga batandiisa nga eddaala oli bwamala okulikola ki okulikanyuga oba okulinnya n'atuuka waggulu ng'alikanyuga tebafa ku bantu n'olwekyo si solution. Obusiraamu bugamba kugondera bakulembeze bwe muba n'obutakkaanya mukole eki amuruhum shura bainahum naam naye mu lutalo lwa Sudan awangudde ne gwe wabangudde teri agenda lufunamu kati bantu bameka abakafa naam lutalo olwo naam bw'oba olutunuulidde abantu ba bulijjo be bagenda okusinga okukola ki okukosebwa lutalo teruleeta ki birungi wama alharbu illa ma dhuktum wa araftum wa harrahu wama huwa ankum bilhadithi almurajjami mata tabaathuha oli bwe yayimba nti entalo naam si muzannyo si lubalaato kulya n'owoomerwa si kulya n'owoomera yaga nti mwalukombako fe wano twalukombako emyaka kuva muki si mu 8 leka 8 naye okuwambibwa kwa kabaka kwaleeta wano ebizibu mu Uganda. Ensi eyali ennungi, ensi eyali amatabuta, ne tufuna ebizibu bingi okuva olwo. Milton Obote aze mu bufuzi Amini amuggyeko ebyaddirira wabiraba. Olutalo lwa Amini lwakosa ffe. Amini agenze Obote akomyewo bizibu ki byali byaffe. Abantu bagenda nti twagala ddembe lyaffe bagenze mu nsiko abagendayo. Simanyi oba baalifuna oba tebakola ki? Tebaalifuna. Eddembe tebalifuna. Tetwaliwo ne Haji Muhsin. Ne Haji Muhsin kati abantu ne bafa Luweero, abantu ne bafa Masaka, abantu ne bafa mu bitundu bingi. N'olwekyo khidima kuba kuweereza bantu balina biki naye mmwe tembifunamu okuggyako abaana bammwe okufa naki. Kati n'abaana aba Sudaani Hamida simanyi ne Burhani naam balina byabwe era balwana naye kyama teri amanyi ono lwaki alwanyisa ono lwaki alwanyisa ono naye nga batulaga nti bukulembeze baagala bukulembeze naye ng'ebyomunda Katonda yabimanyi wakati waabwe kuba eggye liririmu lyonna lya Sudaani. Abaali abajanjawidi be bafuuka bano bayita kuwatu daamu sari. N'olwekyo tusaba Allah tabaraka wa taala kakkanye emitima gyabwe batuule ku ntebe. Allahumma amin. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh omusajja yankubira essimu nga ansiimye n'aŋŋamba nti agenda kumpeereza amahale. Noonyeeyo omwana mu baana bange, nali nnyina abaana babiri nga nayawukana n'omusajja. Kati noonye omwana omukulu, omwana oyo omukulu abenga omugabi angabe. Amahale omusajja n'agaweereza ku ssimu yange. Obufumbo obwo Sheikh bwali butuufu bwatuukirira? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga tetunayanukula kibuuzo ekyo waliwo ensonga 3 zaabaddeyo ku lunaku lwa Idi. Ez'okuba nti Idi yazze lwakumeka? Lwakutaano. Emizikiti mingi ne gigana okusaala Juma. Abamu ne batasaala Juma na Dhuhuri. Ne baga nti Idi ekoze eki? Etumalidde Idi emalira Juma. Nga basinziira ku kigambo ekyakolwa Abdullah ibn Zubair ku mulembe gwe kisangibwa mu Sunani Abi Dawuda
ekigamba nti idi zeegatta ku lunaku lumu edi bbiri eya fitiri neya juma n'akeereya kufuluma hatta taala nahar obudde ne bugenderera n'alyoka afuluma thumma khataba naam n'asoma khutuba thumma salla rak'atain n'asalirako ebbiri bwe yamala khutuba naam n'agamba nti zeegasa idi bbiri n'ataddamu naaba nga teyaddamu kusaala juma kubanga amaze idi ewaayo endala ega okutuusa lweyasaalaani lweyasaala asiri abantu ne bajjamu naam nti ne dhuhuri tekola ki teri yasaala budde ki obutuufu sanga nnya ttaano saawa nga nnya ttaano mathalan kuba taala nahar budde nga bugenderedde abantu abamu ne bakiwakanya ku mulembe gwe ibuni zubair ibn abbas teyaliiwo kigambibwa oba yali kuufa amawulire ne gamutuukako n'agamba nti aswaba kyakoze ekituufu aswaba sunna ekigambo ekyo awamu n'okuba nti nga bw'okiwulidde kiri mu sunani abi daawuda naye hadithi eyo mukhtalafun fi hadithi bamanyi bagyawukanamu abasinga okugirondoola n'okugyogerako tuufu si ntuufu ibn abdulbar mu bitabo bibiri at-tamhid n'ekitabo ekirala al-istidhkar n'agamba nti hadithu mutarib eri mutarib ekirala ekigambo kya ibn abbas aswaba riwaya ezimu tezakireeta ezimu zaleeta aswaba tezateekako aswaba sunna nti kyakoze kituufu ekirala ebuno ogundi kyeyakola naam awamu n'okuba nti laisa alaihi al-amal abamanyi tebakikolerako bagamba nti ayinza okuba nga yasaala jjuma teyasaala yidi kati olw'okuba yasaala jjuma kuba mulimu fajamaahuma jamian fi awali nahari zonna n'azisaala ku ntandikwa yaki emisana kati mulimu ekigambo walamu yusalli ljuma juma n'atadda kukola ki kugisaala kuba yali akoze eki yali asadde idi zonna azikoze eki jamaahuma jamia fi awali nahari zonna yazigatta n'atadda kusaala ki juma kati eswala gye yasaala yali ki ekituufu yali swala ya juma kubanga bwe kiba insaha alhadith hadisi bweba ntuufu bwe kiba kituufu lwaki kyetuva tugamba nti kubanga qaddama alkhutuba yakulembeza khutuba temuli nti yasooka kusaala kuba yidi tusooka kusaala netusooka khutuba ekyokubiri juma yenzito okusinga idi kuba juma yo wajibu kati toyinzaga nti ate idi ejjewo juma oba gye wayingizaamu ki ejjuma wagiyingiza mu yidi wabula yidi yeyinza okuyingira mu jjuma nga baga nti ibaada bbiri bwe zisinkana min jinsi nga zifaanana mu kifo kimu emu eyinza okumalira ki ginnayo kati ala haadha tosanga imamu ahmad mu bigambo bye ebimu aga nti omuntu bw'akola ekyo n'asaala juma naam mu budde kuba amadhibu g'abahanabira galaga nti ejjuma tuyinza ogisaala ku ntandikwa yaki y'emisana saa 4:5 ne baga nti ibnu umar abdullah ibn zubair oba ibnu zubair kyeyakola kyekyo kwe kuba nti yasaala jjuma neemumalira dhuhuri neemumalira naki neyidi kyava tadda mu idi kyava teyadda kusaala jjuma era ekyo kyeyava taddamu insaha alkhabar bugamba wulire hadisi weba ntuufu kyeyava taddamu nakusaala ki dhuhuri era kubanga ejjuma eba ekoze eki yaqumu maqama dhuhuri edda mu kifo kyaki kya dhuhuri kati ekyo tekiraga nti gwasadde yidi titosaala jjuma ate tosaala dhuhuri kuba kutegeera
kunafu kukyamu sijja gamba kunafu mba njogedde khata kuba kutegeera khata kutegeera kufu khata nsobi oba kufu kubanga yo ekikuba ky'Ibn Zubair kyennyini kiraga nti yakola ki yasaala jjuma yasaala jjuma kuba kaddama alkhutuba yasoosa khutuba ekyo kimu ekigebu kya Ibn Abbas nti aswaba sunna tetuyinza ga nti aswaba sunna nga yasaala yidi naam nti kyeyakoze yabadde sunna nga yasaala yidi ng'ate yidi khutuba inakuba luvannyuma lwa swala kuba teyali nkola ya nabbi Muhammad mu swala ya yidi wala Abubakar wala Umar taqdimu lkhutuba okusoosa khutuba fi salati al-Eid mu swala yaki ya yidi ekirala ekikola kyani Ibn Zubairi ekyobutadda abaffe ye yali sunna ya nabbi nabbi Muhammad al-mahfuudhu anhu ekyamugibwako bwe yasaalanga yidi nga era akomawo n'asaala naki nejjuma soma hadithi Bashir Nu'man bin Bashir ng'ate ntuufu ddala ekulaga nti nabbi yasomanga surati sabbih surati al-A'la ne Ghashiya mu jjuma akugamba nti yidi ziyinza okuba oluusi zeegattanga era mu yidi zombi n'asomeramu ki ezo zennyini kitegeeza nti sunna ya nabbi teyali eya Ibn Zubairi obutadda khilaafu sunna kyawukana ne sunna ya nabbi Muhammad n'olwekyo tayinza kubanga ekyo Ibn Abbas yakola ki kyeyagendera era ekigambo ekyo ekya Ibn Abbas ziyaada eyo erimu n'enjawukana ntuufu si ntuufu ekirala nabbi Muhammad hadisi newankubadde nga nazo zirimu ebigambo bingi nnyo leka tashihi baadhi almutaakhirin wa baadhi ahli alilm ezigamba nti bwe yasaalanga yidi ngezze ku lunaku lw'ejjuma oba yasaala yidi ngezze ku lunaku lw'ejjuma naga nti abayagadde agende abayagadde akome wa inna mujammi'un naye hadisi eyo bweba ntuufu ma anna fi kalama erimu ebigambo ki bingi naam nabbi bwaga inna mujammi'un fe tugenda kudda tusaale ki kitegeeza nti sunna kudda kukola ki okusaala jjuma era yeyali enkola ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam adif ila dhalika yongera ku ekyo nti Abdallah ibn Zubairi kye yakola awamu n'okuba nti sanadi erimu khilaafu enjawukana naam olujegere lwa hadisi lulimu enjawukana owulira ssebo olujegere lwayogera hadisi eno kyayogera lulimu enjawukana tuyina hadithi ya Uthmani entuufu ddala erina mu Bukhari nga dde olujegere teruyina buzibu ng'ate basahaba baali bangi era singa waaliwo nti sunna ya nabbi yabutadda kusaala jjuma nga bagikwata basahaba okuva ku nabbi Muhammad baali badde bakomawo baali badde bamuwakanya Uthman naye tebamuwakanya kubanga kitunyumizibwa mu Sahih Bukhari nam ti Uthman bwe yasaaza abantu jjuma yidi ku lunaku lw'ejjuma naawe olukusa abava ewala eri mu Bukhari yesinga kuba entuufu abava ewala aba awaali kilomita nga 5 nnya n'okweyongerayo n'abaga nti mwe mbakkiriza musobola obutakola ki obutajja naye bano abali okumpi mu Madiina teyabakkiriza butasaala jjuma kati awo wennyini oli ayinza okwekwasa n'aga nti yidi bw'eba ejjeewo ejjuma ate nga si kituufu yidi tesobola kujjawo jjuma kuba yidi sunna tesobola kujjawo ki wajibu era nga bagamba nam nti yidi badalu jjuma jjuma ye asulu ku lunaku lwaki kyekikolo kye tulina okusaala ku lunaku lwaki lw'ejjuma nti dhuhur ye faru tabi badal ekyusibwa eno emaze butakola ekigambo ekyo nakyo kinaffe ekyokufuula yidi oba ejjuma asulu
naam ekyokufuula jjuma asulu ate idi ne tugifuula ki ne tugifuula faru faro ettabi kifuulwa ki kubanga naam katonda yali alaalika esswala yasooka dhuhuri ejjuma yajja luvannyuma toyinza ga nti eno eyajja oluvannyuma ye asulu ate yasooka n'ebeera nga ye faru lyettabi kiri kyekikolo ku lunaku lw'ejjuma ekyokubiri esswala y'ejjuma nam yo ebeera mu jjama era la tasihu biduuni jama tosobola gisaala nga tosadde eki so dhuhuri ekkirizibwa mu jjama n'etali jjama ekirala omuntu ejjuma bwe muyitako asaale ki asaale dhuhuri kitegeeza nti eno ye asulu kyekikolo ekirala dhuhuri ekwata ku bantu bangi okusinga ejjuma kati ekwata ku bangi nam toyinza kugamba nti yaani gyofuula gundi gyofuula faro nam gyofuula ettabi ate erina ogifuula ekikolo awo olabira nti ekigambo kya shawukaani okufuula ejjuma asulu kinafu era Sanaani mu subulu salaamu yakinnyonnyola nti ekyo tekisoboka newankubadde nga Sanaani mutakaddim ye yakulembera shawukaani olabira nti abajjawo ejjuma ne dhuhuri ate abo bafu nnyo byonna ne babikubengwala ne bagaa nti tuddemu ku ki olwa athari mukhtalafun fiihi hadithi erimu enjawukana abamu baginafuya erimu iltiraabu nam erimu ebigambo bingi ekigambo kiri mahjur nga munkar hadisi eyagaa nti eri munkar n'ekigambo kya ata ekyobutaddamu kusaala dhuhuri nam nagaa nti qawulu mahjur abamanyi abakulembera bakola ki bakisenguka n'olwekyo ensonga njagadde ogirambulule olw'ensonga emu kubanga abantu bangi emizikiti gyaganye okukola ki amawulire ne gatutuukako nti n'abantu ne dhuhuri tebakoze eki tebagisadde Uthman yakkiriza nga ku mulembe gwe basahaba baali bangi ku mulembe gwe singa yali sunna nabbi butadda kusaala ki teyandize bandimugambye nti akyokoze nabbi sunna ye abutadda yagaana baawala nekibanga ekigambo ekisinga obutuufu kyekya Shaafi ekigamba nti yurakhasu si bantu bonna nti baweebwa olukusa nam wabula abeewala bokka jjuma beetakakatako ye imaamu Maalik ate abeewala basaala dhuhuri abo basigala basaala ki kubanga ye farudu lyawm 5 salawat esola 5 katonda yaziraalika ku baddu fi lyawmi teyagaa nti okugjako olwaidi bwe lukwatagana naani nejjuma ekirala nga kikulu nnyo nam ku nsonga eyo ekigambo kiri mahjur bamanyi bakisenguka abakulembera ekirala tekiriko bangi wekiba kituufu oli yasaala jjuma ku makya teyasaala iki teyasaala idi naabanga kuba bw'oba osadde jjuma kitegeeza sakatat anka salatu dhuhuri olekoze eki naye gwe asadde idi toyinza ga sijja kukola ki sijja kusaala dhuhuri Ibn Baz ekigambo ekyo naye yakirambulanya ekigambo ekyo kyantawaanya emyaka nga 10 egiyise oluvannyuma lwa fatwa okufuluma mu kitabo ekyawandiikibwa Hassan bin Ali al-Halabi oba n'abamanyi abamu nga kyebagamba nam nemmala obudde nendiwandiikako mu kitabo kinene nnyo sifat salati aljanaza wal eid bilarabiya kiri mpapulanga 15 n'olwekyo eyo nsobi eyakoleddwa ezimu zeetaaga obudde obungi neweetegereza n'okaarana n'ogatta wakopeeringa wakati w'ebigambo n'ogatta bino nabiri hadisi n'ozeetooloola n'omanya ekkubo ly'abamanyi hatta abamanyi abasinga obungi baaga nti jjuma yeeyina okusaalibwa nam oba asadde idi n'atasadde kasita awulira okwaziina nam olukusa teruweebwa buli omu newankubadde nga ye Ahmad bin Hanbali yagamba nti asadde idi
aweebwa olukusa ayinza obutadda naye ekituufu naam bwawulira okwaziina allah yaga idha nudiya lissalati min yaumi aljumaati fasawu ila dhikirillah ge madhhibu ga maliki ge madhhibu ga abu hanifa ge madhhibu ga ibn hazmi aldhahiri ye tarjih ya ibn abdulbarri ye tarjih ya ibn almunzir waalaihi akthar jamahiri lumma bamanya abasinga obungi abusira ensonga yokubiri naam yeyo kufarada ku bantu mumasa kufarada tukivunwe tutya okukakasa ku bantu okukakaatika ku bantu ensonga nga bamanyi bakola ki nga bajawukana aba masala ijtihadiya nga bwino wakulafubana kw'abantu zakatul fitiri eno abantu bagitunulira ebintu bibiri togiwa mu maali oba ekyo togiwa mu mmere ekyo tekirimu njawukana wakati w'abaimaamu abana oba ekirimu enjawukana tosobola ogiwa mu ssente oba nedda bangi min almutakadimina bakkiriza okugiwa muki mu ssente nadharu ila alilla batunulira nsonga nti ensonga ya idi eno kuyamba ki kuyamba bakateyamba betaafu naddala ye sheikh lislam ibn taimiya bwewetegereza madhhabu nam nga ishaq murahawaihi waba wetegereza madhhabu ga badu sahaba muadhi umaru ibn abbas ibn umar balaga nti nam tusobola okuwa qiima gwe muwendo gw'emmere ti emmere yandiguze mutwalo egula mutwalo ekiro 2 gumulu 10 oli naawaayo ezo lwaki kyebatunulira kuba ddala inda wujudi lhaja walmaslahatu rajiha kyekigambo ekiri wakati nga wabaddewo obwetaavu n'omugaso arrajiha nga gwamaanyi mathala maslaha ki waliwo ensi nga bungereza ensi z'abazungu abasiramuse toyinza kubatwalira ki buli omu ayina emmere nam kati eyo toyinzaga nti abaweeki mu amerika naki bawezaka mu mmere ekirala ne mu nsi ezimu ng'amaslaha omugaso ogusinga eri abaavu guli muki mu ssente kubanga ojja batwalira emmere ate bamale bakole ki bamale bagitunde bafune sente okukola ebirala kati oli gyaguza omutwalo abagitunde meka 5 bagaggawaza ate abaki bagaggawaza abasuubuzi oba omusuubuzi kuba ye ekyetaago kiri muki kiri mu ssente kati itibaaru lmaslaha kikulu okutunuulira emigaso okutunuulira ekifo okutunuulira embeera okutunuulira almaana amakulu okutunuulira amakulu kyova olaba nti hasan albasiri ye yagaa nti la baasa an tudfaa zakatul fitri qiima ebyo biri mu musannaf ibn abi shaiba naam umar bn abdul aziz ku mulembe gwe kwaliko basahaba bangi nnyo naam oyo min atabiin n'agamba awandikira abakozi be nti babawezako mmere bweti kigero bwekiti oba tebabadde emmere babawe ssente ekigero kyaki ekigero kyemmere umar bn abdul aziz abu ishaqa aba asabii oba subai simanyi bamwatula mutya sabii subai yaga nti adraktum nabasanga ategeeza abakulembera mu batabiin oba ne mu basahaba bayinza okubanga mwebali nga sadakatu ramadani mu kifo ky'okuwaayo mmere biri mu musanafi nabishaib sanadi eri hasan waliwo abagezaako ginafiya naye kituufu asanad hasan mu kifo ky'okuwaayo ki ky'okuwaayo emmere nga bawaayo ki nga bawaayo sente qiima ku mulembe gwa umar ogwani muadhi si ku mulembe gwabala muadhi nabwe yamutuma eyamani okusolooza zaka n'ebirala n'abagaa nti mu kifo ky'okumpa shairi eŋŋaano naki n'emmere nam mumpe engoye mumpe nakino anfa kyekisinga okuba ekyomugaso li ashabi rasulillah bilmadina ebyo biri mu bukhari tawusi yabitutuusaako n'olwekyo okukakaatika abantu ndaba nti ekigambo kigazi omuntu asobola okuwa
mu ssente asobola okuwa leero shekhe mu mmere. Naam. onsanyusiza nnyo Naam. era okoze ak'enjawulo okuba Wabula- nti oyina abantu be nali suubira mbu bayinza okwogera ekigambo n'oyogera kirala kati leero lwenkakasiza mbu gwe ogoberera mazima bulijjo waliwo mukwano gwo gw'oyawukanyeeko nze namulabye ng'asomesa La. ng'agamba Ya akhi Karim. naddala kiri ekisooka Ya akhi Karim, ya kyoyimiriddeko akhi Karim, ebyo naye nsaba allah akuwejjana bwe tuba tuli mu masaili ilmiya oli abeera mumanyi n'alaba kino n'omulala n'alaba kirala n'alaba kino ono Tebuba bukuubagano. si mulzamu si tteeka nti agoberere kyono ekikyowe n'oli si tteeka wabula kullu mujtahid buli yenna bw'aba mujtahid nga mumanyi ekimukakatako kwogera ekyo ye kyalaba nti kyekiki kyekisinga kyekituufu ekirala badde ba allah banki balina okumanya inda taqriri lmasail alazima tuba tukarara nam amasala amakulu ennyo nahnu la nanzur fi rai fulan wa fulan wa fulan singa nze mu nsonga yonna nali ngoberera muntu naligoberedde ibn bas naligoberedde ibn uthaimin kuba abo la nadhira lahum teri abafaanana mu kunoonyereza ku nsonga hatta emabegaawo batusomesa ekintu naye nali nakyerabira bantu bagenda mu hijja ne bakola umura bagenda emakka ne bakola umura naye ne baagala bakole umura eziwerako bafulume tanaimu nga aisha bwe yakola ki bwe yakola mubutuufu ibn baazi yakikkiriza era bakimbuuza nga bwenkebera fatwa ebaazi era oluvannyuma okutunuulira ibn alqayim okutunuulira hadiyu salaf abakulembera bakola ki naam nga tebamalanga hijja nti oba bakoze umura ne bafuluma tanaimu naye ndaba nga hatha ila albida aqrab almuhim tutunuulira ensonga bujulizi tetutunuulira boogezi obulwadde obwajja wano mu uganda abantu bangi nnyo ate nga abamu balina n'eddiguli batunuulira boogezi sheekhe gundi akoze eki alaisa min alulama oyo tabamumanyi tunuulira adilla obujulizi bwaleese tunula nnyo mu ilmu ya mustalahi lhadith kuba nkulu nnyo mu kumanya obutuufu bw'obujulizi kati nususu eziri qatiiya nam nususu eziri qatiiya obujulizi obuli qatiiya obukoma mu kkubo qatiiya bwe bukoma mu kkubo obw'ekitundu la qatiiya bwebwo yufiidu lilmu nga kyebwogedde bwo tebubuusibwabuusibwamu era ne hukumu gye buleese nam eri qatii nam sarihi kirala ne qatii qatii bwebwo nga toyinawo obubuusizabuusizaamu butuufu 100 ku 100 nam ne wabawo ate obujulizi nga buli dhanniya dhanniya kitegeeza si bwakulowooza dhanniya ezo istilahati zabamanyi aba usulu ne aba usulu fiqhi n'abalala kitegeeza nti buyinza okuba nga butuufu buyinza okuba nga naye nga tusuubira kuba nti butuufu 6 oba 7 kukinakyo kitegeeza obubuusibwabuusibwa tekugamba tetubukakasa nnyo obwo tubukolerako nga tewali qatiiya bwe tukakasa 100 ku 100 ng'obwa quran kati aya ekugaye idha nudiya lissalati min yaumi ljumua fasau tetuyinza kuleka aya olwa hadisi abantu abamanyize bakolaki teri hadisi ezigaa nti omuntu bw'asaala yidi ejjuma emumalira okugjako nga fihi maqal erimu ebigambo dhanniya obusembayo sheekhe mbadde nsaba tuddemu ono otugambye qatiiya dhanniya tetumuleka mu kkuba obwokusala oba bwetubukolerako izahtafat bi qara'in nga waliwo obujulizi obulala obubonero obwetoolodde netugaa nti abuno bwandiba obutuufu ekirala tubukolerako nga tebwekolanaganye na qatiiya kati aya naam 5 salawati iftaradahunna allahu ala libad hadisi zonna ezirimu nti ebwosaala idi ekumalira zirimu ebigambo eya abu huraira eya zubairi eya ibnu umar mudde ebitabo bya takhrij alhadith ebitabo bya ilal mujabbira inshallah ono yabuziza ekibuuzo kye kyetubaddeko nti kiramulwa kitya amaale bagamuweereza ku ssimu ne mutabani wa mugabe
No. Era ekikolwa kino ayakikola ye yamuyise seeka. Bintu bya bufumbo byetaagamu okukolera ku kintu ekitaliimu shubuha. Kitaliimu No. Bintu nga birambulukufu tebiriimu ate kino nakiri. Kyova olaba nti nabbi yagaa alino nikaaha. Nikaaha mukole eki? Mugirange. Nikaaha ey'ekyama neegaanibwa mu busiraamu. Ey'ekyama n'ogaa nti abatuwoowe neekweka abantu baleme kumanya. Naam. Tebikkirizibwa. Kati okugaa nti yaweereza amahare n'omwana amuwoowe ekyo tekimala. Ayina okugenda abazadde babaawo bwe baba tebaliiwo. Naam. Abamugaba bamugabe ng'ate waliwo n'abajulizi kisaasaane n'obulombolombo bukole ki butuukirire naye amamuwoyo ku ssimu amuweereza omwana amuge mukuwadilla ekyo tekikola ki tekimala. Abantu ng'abo sheekhe bwe baagala okwawukana nga bakikola tebamanyi abo byali bifu baddemu babawoowe buto kyekisinga obulungi nga ekitaliimu njawukana ekitaliimu ngeri yonna inshallah. Ngenda baaniriza ab'oku masimu inshallah kuba ndaba obudde budduse ate nga mwagala okumanya inshallah. Kambayite ab'oku ssimu ennamba yaffe abagiina mutandike okujja atagiina yeegiri awo ku screen yo. Mwami Abdul Majid nkusaba akanamba tukajjukize ku bantu bange mubeere nga mujja oli abuuza ekibuuzo ekirudde nga kikuluma. Obuzibu buba mukulwa obudde buddukira ddala kanti ndiggwa gwe bw'onaabuuza nga bukyali tujja kuddamu nga bukyali 0758 166 777 0758 166 Namukisa asooka nkuteereddewo inshallah otubuulire erinnya lyo wa w'osinzidde n'ekibuuzo kyo. Namukisa asose tugambye ku 0758 166 777. Bw'onaanyiga ennamba eyo ogenda kuyitamu ekibuuzo kyo tubeere nga tukiwandiika wano sheekh akiddemu. Gamba halo ssebo bannyabo. Sore netiwaaka otubuzeeko naye tubadde tukwagala katusabye Namukisa addako. Gamba halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nani muzinga nsinzira Nyamunuuka ntunga mu district. Essebo. Mbadde mbuuza. Essebo. Eno takibira gye tukola nga tumaze okusaala nga bw'otola salaamu bw'oti ng'omaze okusaala esswala. Nozaako takibira eyo era mu lwetya mu busiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oluvannyuma Allahu akbar kiramulwa kitya mu busiraamu. Kaali ssebo. Webale nnyo omwami Adinaani okuva entuŋŋamu. Namukisa namba 2 ogamba halo gy'osinzidde wamu n'ekibuuzo kyo. TV gimuting oba okendeza eddoboozi nze nja kuwulira teweewuliriza tuyinza obutakwatagana bulungi. Namukisa namba 2 wayiseemu dda. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ssebo naawe weebale kubaako. Amanya Hello? Ssebo nkuwulira bulungi amannya. Ahmad Shaban ndikyegeegwa. Ssebo. Nze Shaban ndikyegeegwa. Ekibuuzo ssebo. Esooka tusinga tubadde nga tuli mu lyato tuseeyeeya. Ssebo. Singa tuba tuli ku lyato. Ssebo. Nga tuseeyeeya. Genda maaso ssebo. Tugwa mu mazzi kati munnange omu omulambo ne gubulanze ne mponawo. Ssebo.
awo tukola tutya emikolo gy'okuziika? kaali ssebo weebale nnyo mwami Shaban okuva ekyegeegwa. Namukisa namba 3 ssebo Sheikh agenda kuddamu kyokula tokyusa kalimiko. Namukisa namba 3 gamba halo. Tukusubiddwa olwa netiwaaka neyiddamu ogezeeko. Mbulayo abantu nga 3 bokka ekinene ennyo nzigalewo amasimu Sheikh asookaddemu bino. Namukisa namba 3 gamba halo erinnya lyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Asanya iganga Essebo nzaabuuza Essebo yongerako ku ddoboozi. nzaabuuza ssebo Essebo nti percentage ki wal amirina alaiha ku zaka gyerina okutwala singa ebeera ng'esoloozeddwa. kaali ssebo weebale nnyo mwami Hassan. Mbuzaayo kati ndooza 2 nga bwe nasuubiza. Namukisa namba 4 halo amannya. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ssebo amannya ssebo wayiseemu mukwano wayiseemu. Ekibuuzo kyange ssebo Okay Abdulwahab Magezi wano ebizira. Essebo ekibuuzo. Abdulwahab Magezi wano ebizira Gomba. Essebo ekibuuzo. Leka kwewuliriza ku TV ekibuuzo ssebo. Ssebo bwe tuwangaalira abantu banywa omwenge n'abiraddala nga anywa omwenge takyasaala n'atuka ekiseera. Essebo Allah n'amujjulula. Sorry tetusobodde kubeera nga tukufuna nkomyeku abo bannange olw'obufunda bw'obudde. Inshallah atayiseemu nabawa ennamba y'essimu eya WhatsApp osobola okisindika ku 0701000674 ne kibeera okwo programu ejja tusooka kugwe. Sheikh Adnan Entungamo agamba takibiira zino nga bamaze okutoola salaamu. Allahu akbar. Nabbi bwe yavanga mu swala nga aga astaghfirullah 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 emirundi emeka allahumma anta salam minka salam. Amma kugamba nti Allahu akbar ankubadde nga waliwo abagamba nti kyogerwe kisinziira ku ntegeera ya hadithi eri mu Bukhari nti abantu bwe bavanga mu swala basitula amaloboozi bitakbir. Abamu bategeeramu nti kusitula amaloboozi na adhkar. Abamu ne bafunamu kuga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar emirundi emeka? Emirundi 3. Lakin al-zahir ekyeyolese yali ategeeza kusitula ddoboozi nga tuleeta adhkari kyekyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad. Wabula kyekyawukanamu nga tebaleetera kumu nga buli omu yeereetera yekka mu ddoboozi nga Ibn Rajab yayogera mu Fathul Bari bwawuliza ali ku kkono n'ali ku ki ku ddyo. Era Ibn Abbas tegeeza nti baleetanga takbir mu lwatu nga ntegeera nti esswala ya Nabbi ekoze ki eweddeko. Sunna kuba nti adhkar tuzireeta mu lwatu hatha huwa sunna. Sunna kyekyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-israr newankubadde nga asul nti adhkar tuzireetemu kyama zonna mu kutwalizaamu, naye kino kiriko obujulizi obukyeyawulidde obulaga nti enkola ya Nabbi Muhammad yali kuleeta adhkari mu lwatu era yaga astaghfirullah astaghfirullah nga bamuwulira, teyaleetanga mu kyama. Nabwe kityo oba weetegereza hadiisi erimu ya Abdullah bin Zubair au ghairu erimu Muslim ega nti ahalla
yasitulanga ihlal kitegeeza rafu sawt yasitulanga eddoboozi n'ekigambo la ilallah wahdahu la sharika lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli sheyin qadir wahakadha eyo sunna si kiru ndaba nti ekisinga obulungi otaga allahu akbar after bihatha manyi bangi ye fatwa yaabwe nga ibn baz ibn uthaymin ne shekhe waffe abdulmuhsin al abbad biljamia islamia naam mashallah ndowooza mwami adinani shekhe omufunye bulungi shabani ekyegwegwa agamba nga bali mu lyato awonyeewo munne n'afiira mu lyato bwabula kyenyanja kimulidde ensolo emulidde tumusaalira niya ey'okusaalira ataliiwo ne tubala nti nam tumusaalidde aba musiraamu okumunaaza tetusobola kuba taliiwo naye tumusaalira ka solati lghaib nam swala y'omuntu ataliiwo tubale ebbanga kyokakasa mbu ono takyalabise allahu alamu ekyo kyetaaga bakhubara yabaakyo bakuguwa bakiinamu khibra bakugaa nti akusinziira tunoonyezza ono abuze tuweddemu ki essuubi naam hassani eyiganga n'agamba percentage ya walamina aleya bano abakuŋŋaanya zaka abasinga bafuneko mmeka baga si kirungi basukke kimu kya 10 akuŋŋaanya zaka tasukka kimu kya 10 ekirala oluusi okusinziira ku bwetaavu bwabwe ki kyetutegeeza n'obwetaavu bwabwe tutunuulira nam nti tulina okupangisa ofiisi tulina amafuta tulina ne tujjako naye nga si kirungi ate obwetaavu bwabwe bumalewo zaka naam asembyeyo abdulhakimu yabadde abuuza ku banywa omwenge nduuza kamumalira ekibuuzo alayika yabadde ategeeza abantu abamala ekisibo ne badda mu kunywa omwenge abasiraamu obusiraamu buyinza balamula butya nga mu kisibo badde bavudde ku mwenge kyetubalaamira benenye olwaki olwasikyaddira ekirala kwe kuba nti biisa qaumun yabuduuna allaha abamanya abakulebe bebaga nti biisa qaum yabuduuna allaha fi ramadan faidha kharaja ramadan naam insarafu anhu oba an ibadati llah babi nnyo abantu abasinza allah mu ramadan bweggwako ne badda ku byabwe abo babi nnyo kyova olaba nti nabbi basuubira nti akoze eki nti afudde umaru nayimirira oba abubakari naga nti man kana yabudu muhammadan fa inna muhammada kad maata yali abubakar badde asinza muhammad afudde waman kana yabudullah fa inna allah hayyun la yamutu allah abadde asinza allah mulamu allah takola ki tafa n'olwekyo abantu waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin sinza allah paka lwolifa abo tubakubiriza benenye kyebakola si kirungi naam era akabonero akalaga abamanyi baga nti akabonero akalaga nti allah akkiriza ibadayo alhasana bada alibada nokola ekirungi ngaovudde muki mu kusinza naye bwova mu ibada nodda mu bibi kabonero akalaga nti teyakkiriza yobola nti inna solata tanha anil fahshai walmunkar sola allah bwagikiriza entuufu omuntu gyasaala ebimugaana ebikyamu naam mashallah oli bwasaala tagenda kubba nebira naam hanaani neetaaga kyokujjayo n'omwana wa hanaani bajje buzi bewandiise kufuna requirements aleese omwana amanye mbw amutadde mu mikono gyange n'abatahfiizu tubeetaaga newankubadde nga naam abasiraamu bagayaddemu ensonga eyo ye hanaani waali enkoowe ne wasiila junior gyali masha allah nenateta enkulaakulana weeri yamaanyi ddala mutuwa abayisiraamu masha allah tukwebaza nnyo sheikh tukwebaza okwerekereza byonna byewandikoze n'otulungamya oba oliawo twandikoze ensobi bw'oba nga tutuzeemu byaffe mbeebaza nnyo nammwe ababeerako ku puroguramu eno ne mufuba okulaba nti muyiga ate ne mubuuza ebibuuzo byomwe mu uganda yonna sigenda kwawula kuba emikwano nyina bingi mu bifo ebyenjawulo
naye manya bw'oba ng'oli mu Uganda nkutumidde nnyo nkwagala nnyo nkwebaza okubeera nga wettanira okuyiga nsaba Allah akuwa okuyiga okwo akuwemu empeera atayanukula eddwazo olw'obudde tukomye awo inshallah tujja kusinkana ku lw'omukaaga olujja salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. eno ye Salam TV tukwaniriza ku Aisha Muslim Wear.